Tuyanziza nnyo mwena abakumira wano ku Wonderboy UG era gwe natana subscribinga tugamba bambi olisuubwa bingi nnyo wano okawe twabasuubiza ogenda osanga mawulire agali purified wamu nga matuufu era nga gagwirawo olunaku olwaleero basajja bakamwoca eyamuzadoza ka interview mwakalabye tunabawadde wano ku channel yaffe yatuwadde videos nga Asya bakamutuusa mu ddwaliro era nga biki Asya bye yayiseemu okutuuka okufa video yonna ngikuletera gwe nanga wali enkola yaffe wano ku Wonderboy UG ngenda kukulengera video maaso mbadde saba kano ka video kampeleka like mutima mulungi kabenga kasobola otambula katukeyo omuntu yenna etuke mu bakulu bamanyi ensobi yabwe gye yavudde era babenga basobola okwetereza wano ne Hajjat Kaluda gamba janga kulombera duwe namba yawe sembeyo 67 mukubira benga kuyamba TikTok osobola mukubirako kose yamwe weri yali in charge ate tugende tuziike naye nga tusimbula kati otulengera wano tuli mu kusimbula kati tugende tusuleyo tuziika nkya n'ekitale kisinga okubeera nga kirungi nnyo Mama Fiina agambye agenda kuketalinga everything ebiri eri gye tugenda okubeera nga tuziika muli ebyokulya muli ebyokunywa n'ebirala naye agayo tutuukeyo tulabe embeera weeriwo era kubanga biketalinga so tayagala abantu kutuukeyo ate basiibye enjalo obaki naye nga tuyanza nnyo maffe omulonyi Mama Fiina tuyanza nnyo Mamifaati yatuwadde kosti ezo zonna zisasudde okugenda kwa bwereere babatwala ne babalinda ne babakomyawo tuyanza nnyo Mamifaati so byebyo SB4 Media tugusa ensonga tujja kubanga tukuwa updates buli kimu kyabanga kitambula weekuumireko mutya abaleko SB4 Media tugusa ensonga amaweregekedde nakuganako mukwano gwaffe mukwano gw'abangi Asya amaze naawe tusaba omwoyo gwa Asya Mukama agulamuze kisa afudde ku makya ga leero zibadde essaawa nga 10 awo nga bukya wetufunidde akasimu etusaba maama bakwano baffe ne baganda baffe taata gyali Mukama atukunye tujja kubanga tubawa updates zonna nga tetugamba kintu kimu nti Asya wamulamirembe Musamu agamba ina lilayi yehuna Asya omulamirembe